mu kaweefube w'okutereeza ebyokwerinda n'okukendeeza obumenyi bw'amateeka mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, gye buvuddeko amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga, Major General Geoffrey Tumusiime Kasigazi, yavaayo n'alagira bassentebe b'ebyalo bonna mu ggwanga okuwandiika abatuuze bonna be balina mu byalo byabwe, olwo nno kibasobozese okwawula abatuuze abatuufu ku bakyala kyempadde. Olunaku olwaleero MRU TV eyiseeko mu byalo eby'enjawulo okulondoola obanga ekiragiro kino bassentebe b'ebyalo baabiteeka mu nkola. Ffe omuntu ng'azze mu LC yaffe bino bye byali badde ebisaanyizo. Okusookera ddala twagala tuwe ebbaluwa eya chairman w'ekyalo gy'avudde okujja wano. Bw'amala okutuwa ebbaluwa eyo ne tugitunulamu ne tulaba nti asaanidde, ffe tumusaba akafaananyi, obufaananyi bubiri. Akafaananyi akamu kagenda ku kaadi y'ekyalo gye tugenda okugenda. Akafaananyi ak'okubiri tukateeka mu kitabo kyaffe eky'abatuuze baffe. Tumanyi omuntu oyo era tubaako bye tumubuuza, ozaalibwawa, taata wo y'ani, essimu y'abantu bo. Ekyo nno kituyamba nti singa wabaawo obuzibu bwonna obuzze, kaleete ekyokulabirako ekisooka nti azzizza omusango, tuba tumanyi nti azaalibwa Mubende ku kyalo gundi, chairman we gundi, era kitaawe ye gundi, tutandika okunoonyereza. Era singa buba buzibu, tumanya nti omuntu ono tayogera, afunye ekizibu bamubbye olubale ku mutwe, tujja kutambula bwe tutunebe. Era kaadi gye tumuwa ebaako simu ya chairman n'ebitonotono nti ne bw'aba asanze buzibu eggulu basobola okukubira chairman we ne batandikirawo okunoonyereza nti omuntu oyo yava Gindi oba Gindi singa abanga alina kaadi yaffe. Ebyo nno byebimu ku bisaanyizo tusaba omuntu abazze okufuuka omutuuze mu kitundu. Ono era atutegeezezza nga bwe beekolamu dda omulimu ne beerondamu akakiiko k'abantu okukuuma ekitundu mu budde obw'ekiro okulaba nti bakendeeza obumenyi bw'amateeka awamu n'okulwanyisa ab'ebijambiya mu kitundu kyabwe. Tulonda akakiiko ka security, tulina bye tugenderera ku bantu abo okumulonda agende kakiiko ka security. Okusooka, omuntu alondebwa kakiiko ka security alina okuba nga mwesimbu, omuntu atagenda kutataaganya gwagenda kukwata. Ekyokubiri, alina okuba nga asobola okukuuma ekyama, kubanga ebya security byetaagamu okukuuma ekyama. Ekyokusatu, kyetaaga omuntu alina amagezi n'obwongo. Newankubadde tuga nti omusirikale gaba maanyi naye olumu tegaba maanyi. Oli ayogera ebigambo ebimusobozesa okunyweza omuntu ng'akozesa bigambo, n'akozesa ebigambo n'atuusa omuntu ku poliisi. So bwe tuba tunoonya abantu, tunoonya abantu abagwa mu kiti ekyo. Ekyo kitusobozesa okuba nga olukiiko lwaffe lutambula bulungi. Era twagala omuntu nga tali mu kaze ka mubbi, kubanga singa aba mubbi weesanga nga acekera. Olumala okukwata omuntu asooka kukwata mu nsawo eno n'eri ne weesanga nga yagenze okukwata omubbi ate naye muki naye mubbi. Tugenderera abantu abali mu kifaananyi ekifaananako bwe kiti basobole okuba nga beeyunga kakiiko ako ate tuleme okufuna mitawaana. Ku nkolagana yaabwe n'Abasumaali abasukkiridde mu kitundu kyabwe bw'ati bw'atwanukudde. Ku nsonga eyo ey'Abasomaali tetujja kugamba Basomaali bokka, naye abanoonyi b'obubudamu bonna tukolaganye nabo engeri bw'eyo. Okusooka, gwe yeeyita omunoonyi w'obubudamu otuwa obuwandiike obukulaga nti wafuuka obunoonyi bw'obubudamu mu nsi yaffe, era bw'oba tobulina olumu tukaluubirirwa okukusenza. Ekyokubiri nti bo mu nkolagana mulimu abalungi ennyo, mulimu n'abatali balungi. Kubanga abatali balungi oyinza okumubuuza ye nga tayagala kumanya, n'okonkone waasula nga tayagala kumubaako kyomugamba kubanga yamanyi ate mwawufu nnyo ku ggwe. So ate waliwo bambi gw'olaba nga okolagana nabo bulungi n'omubuuza kino n'akuddamu ne mukwatagana bulungi mu ngeri efaanana bwetyo. Kati tulina abantu ba mirundi ebiri mu banoonyi b'obubudamu, abalungi n'abatali balungi. Nababi Jazirah,
MRL TV.